Empaka zino ezakazibwako erya Mountain Dew Motocross Championships eza lawundi eyokubiri ezakwindira e Busiika nga za kutambulira ku mulamu okugamba okutumbula abakyala mu muzannyo gw'okubonga ddigi. Empaka zino zakwetaabwako nnantamyoggwa mu kubonga ddigi Britain Cuthbert ow'okuvugira ku mutendero gwa MX1 era ng'ono bwakumwefuka ne kapiteni wa ttiimu y'eggwanga eya Dig Maxime Van P ng'omu ku bategesi Laila Mayanja bw'annyonnyola. Tulina omugenyi gwe tugenda okuleeta agenda okuva e South Africa nga mukyala omu ku bakyala abasinga okubeera yali champion wa 2014. So gwe tugenda okuleeta kubanga theme yaffe ya event eno ya promotinga bakyala mu pikipiki. Era kuvuganya mu class ya MX1 muli Maxime Van P nga champion waffe balabe batunga. Newankubadde ng'omuzannyo guno abasinga bagutwala ng'ogw'obulabe, Laila Mayanja agamba abakyala basobola okugwettanira ne batafuna buzibu bwonna singa bagoberera ebiba bibagambiddwa. Tulowooza nti bwe tunaleeta omukyalo ono tetugenda genda mu kyalo oba watukole ki naye mukyalo gye tugenda e Busiika okukompiti nga tusuubira nti abakyala bwe banaalaba abakyala bamaama abaana abawala bwe banaalaba nti omukyala asobola okuvuga kiri safe. Ayina helmet, ayina protective wear emugana okubeera nti afuna obuvune nga competinga. So nsuubira nti bwe banaalaba kino abakyala bajja kweyongera. Abakyala bangi tebettanidde muzannyo guno era nga gusingamu baana bato era okujja kwa Cuthbert kusuubirwa okuyambako abaana bano okufuna obukodyo obujja okusobola okwongera ku bitone byabwe. Omukyala ono agenda kujja awe ku rider baffe abawe training abawe ku badde obunabayamba okubeera nti bwe tugenda mu championship kugeza East Africa neza Africa tubeere nti tuli ku mulamwa. Empaka zino zakwetabwamu Isabella Blake, Maxime Van P n'abalala bangi ko n'abavuzi ba bodaboda abasuubira okukolesa obujogolero bw'enjawulo ku lunaku olwo. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.